Manji getukuletedde olunaku olwaleero enkola yaffe nga weeri ffenno tugatandikirawo kati kkiriza tubeere ng'ate tugakuwane nga wasuza otya osiibye otya eri mikwano gyaffe ate abatufunira mu mawanga ag'enjawulo NN News Spark Channel. Mu getukuletedde olunaku olwaleero abasibe abateereddwa munnange bawanda muliro bavuddeyo ne babeera nga batabukira President wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obutambi nno tubulina so nga ate mu mawulire amalala Alien Skin akomezebwawo olunaku olw'enkya mu kooti nago tugalina ate munnange Tamale Mirundi Junior aliko byayogedde kuba Nuupu kosa ne ku President wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate era mu mawulire amalala Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'atabuka nsonga ki ezimutabudde za Alien Skin. NN News Spark Channel subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section. Fenno tugakuwanga we tugafuna ate ku mutimbagano kati kkiriza tubeere ng'ate tutandikirawo naye nga tetunnaba kuba nti nate mukwano tugakuwa gonna getukuleetedde katusooke tubuzeeko ku mikwano gyaffe bano abapya abakeegattako eno channel nawe osobola okuteekawo obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukubuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Shania Pretty webale kuba nti nokwoli Kivumbi Yusuf Katongole Joseph Hamidu Nana Asimwe Musumika Asise tuyina Nannozi Mire Wycliffe Aino Mugisha Nisima Philip atera netubeera ne Honorable Phillips Kabongo abo nno betusobodde ate okubeera nga tukoonako n'abalala tujja kubeera nga tubakoonako maaso awo. Kale katubeere nga tukuwa amawulire olunaku olw'enkya Kimenke oba Alien Skin agenda kubeera nga ate aleetebwa mu kooti okusomebwa misango ki misango egigenda okubeera nga gimusomebwa gy'eddwaliro ly'Ensambya. Kigambibwa nti nno bano baakuba abasawo mu ddwaliro eryo ate munange ne babaako ebintu ebyenjawulo bye bayonoona mu ddwaliro eryo. Si basawo bokka be baakubibwa ate mbu munnange baakuba n'abakuumi basikaali mbu baleka babakubye. Kale nno ye ensonga lwaki ali mu kuleetebwa mu kooti tebikubuzaabuza. Ennaku z'omwezi nga 9 Desemba agenda kubeera ate ku nsonga z'okubba essimu. Waliwo eyamuwawaabira nga bagamba nti no munnange ono yabba essimu era munnange n'abeera nti nno abakuba mbu waliwo n'omuvubuka gwe baakuba ne bamugyamu n'amannyo. Kati gyegyo emisango egy'ennaku z'omwezi nga 9 Desemba. Naye olunaku olw'enkya ebigenda okubeera nga bimusomerwa bya ddwaliro ly'Ensambya. Katulinde tulabe oba nga anaateebwa oba nga anakkirizibwa okuba nti no bamweyimirira oba nedda. Naye nga Fulufiga yagambye mbu ssaawa yonna ajja kubeera ng'ate avaayo. Katubirindirire ago nno ge tusobodde okubeera ng'ate tukuwa erudda eyo. Kkiriza tubeere nga tweyongerayo subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section. Mangi ge tukuleetedde. Omusibe ono oba ye baamuliisa ki? Omusibe ono yavuddeyo munange nga yeekyaye yavuddeyo ng'awanda muliro era nga talina bigambo birungi eri kibiina kya Nuupu era nga talina bigambo birungi eri Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Nuupu. Ono nno yavuddeyo n'awanda omuliro n'alyoka agamba nti Bobi Wine munnange ye ali mu masanyu bo babadde mu makomera nga bali mu kubonaabona. Katumukuwa abeere ng'abyeyogerera ono nno yattabuse kyonna kye baamuliisa kikulu. Twawubisibwa bannabyabufuzi ab'effujjo Bakyagulanyi abeenoonyeza ebyabwe nga batufeera nti gavumenti egenda kuvaako naye bwe bamala otukozesa baate ne bakolera ki ne batulinnyirako ne kufuuka amadaala. Teri kyasinga kunnuma n'enzikiriza n'omusango nze saanya musaayi gwa Bobi Yanga n'abaani bonna bano batabani ba Kyagulanyi ba Shalom Bakampala bagenda ebweru ne bamugulira emmoloka ya miliyoni 3 nga bakozesa obutambi bwaffe. Bobi Wine yatukozesa n'ayagala yansuubiza miliyoni 2 nsobole okugenda mu kooti mbuuke ng'omulamuzi wa kooti y'amagye mu Bulago. Obutambi bwonna mwabulaba. Mushege Bobi Wine nga yanfeera mbu agenda kunnyamba naye bwe yamala nanzirukako ne mbona abana abasirikale ne bankuba muno monna mu mbiriizi era simanyi oba nkyasobola okuzaala. So kaakati ndeebaza gavumenti etuyambye etusonyiye. Ndowooza akatambi ako ate okeerabiddeko mukwano naye twagala okuba nti naate tumuwa ku katambi kano kabeereko kye kamuyigiriza. Ono nno omwami gw'olaba mu katambi awo yavaayo era naye we yateebwa n'abeera ng'awanda omuliro n'ayogera ebintu byali bingi. Naye kati ate mu kiseera kino we twogerera munnange ali mu maziga
ali mu maziga agamba nti aba NRM bamulimba mbw aba NRM munnange byonna bye bamusuubiza ate tebabimu. Oyinza ogamba nti aba Newspark Channel tuli mu kusala mugambo katubere nga tukuwa akatambi kano. So manja kujja propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyo alina tocha alina byatusiddwako. That's why twamulaba nga ndi wano ndikogera njagala mbagambe story nga bwe badde yonna ebadde etambula. Nti bino byantusibwako si government si yabintusaako. Byakolebwa kibiina kya NUP. A few moments later. Basaba mu nsonyiwo byonna ebyaliwo. NRM yankozesa okwogera binayogera byonna bye mwalaba mu mawulire. Nze nganze NRM yakusuubiza sente mmeka? Nze nganze banaye bansuubiza okumpa. Bakusuubiza ki? Bansuubiza okumpa drone, bansuubiza okumpa sente, bansuubiza okumpa amaka, bye batanaba kumpa. Namalobozi nga era abamu nga bankubira amasimu inagamba bagenda bagamba abantu ku bitundu gyembeera mwesigo bamu emotoka bamu amaka. Kyemmanyi n'emikwano gyange abali mu kimanyi kino mwesigo bamu amaka bamu emotoka ali bulungi naye ze banange mbategeeza amazima gennyini. Government ya Mwai Museveni oba government eno bobange bobeera awantu kyenso okukalijinga bageto yuti abali eyo ne bana Uganda abali eyo nyoyeranga ku kigambo kyo. Awo njagala kubuuliza NRM yakwocha oba abantu ba government bakufuna mu drone ne bakuwamba ne bakwocha nojja mu NUP noyogera amazima ne bamala ne bakubuzaabuza ne bakusuubiza ebintu bye batatuukiriza. Government eyantusako onovune bwenina busigenda kwerera mu bulamu buno. Era balina bye bansuubiza. Kyo sigenda kino balina bye bansuubiza okumpa be batanaba kumpa. Bansuubiza okumpa amaka ge batanaba kumpa. Bansuubiza okumpa emmotoka gye batanaba kumpa. Kati obeerawa? Panao ndi mikono gyabwe be bansuza be bandiisa be banywesa. Naye sigenda kunganaze kwogera because nze ni muntu ngena okulivinga life no mukyala n'abaana. Sigenda bera nga bandabira balizinga mukyala ni musajja yetago okukola emirimu egyayo ng'omuntu. Kiriza tugendeke Wataamale Mirundi Junior ono naliko obubaka obukambwe bwavuddeyo n'abeera ng'asomera abanuupu agambye nti abanuupu munnange bye baweza struggle mbu balimba mbu obudde obusinga babumala mu loogi. Wataamale Mirundi Junior yavuddeyo n'abeera ng'ate ebyo abyogero oyinza okugamba nti omuwala ono ate mu omugambo katukuwa akatambi kano. Lino eggwanga teriyinza kujjako mukulembeze ng'abantu bakyasiiba maloogi n'omala mu loogi essaawa bbiri n'ogamba ofirye dikiteeta waali mu bisambi by'abakazi stay in lodges for 2 hours after they say we are removing a dictator. My brother, dictator wali mu loogi Junior, tuli mo struggle za mwezili magulu g'abakazi. You are struggling in women's legs. Struggle za mwejezili. Kya mwene yopi buli omwe awasa. Go struggle yawe magulu g'abakazi. Nsiko yawe emanyikiddwa. Wadala mbwene yopi bali mu struggle neyaddala. Women's legs. Ndowooza obubaka obwo mukwano obwewuliriddeko buvudde Wataamale Mirundi Junior mbw abanuupu mususse okuba nti nno mugenda mu loogi muwoza struggle naye ng'ate essaawa yonna musasula ziroogi mbu mubeereyo mu loogi oba nga mukolayo kinze naawe bya Wataamale Mirundi Junior. Kale ekkiriza ffenno tubeere nga tubuuzaako ku mikwano gyaffe ate abapya beekegatta ku mukutu guno. Tutandise ne Mathias Ekyagero kuva Ejjinja, Queen Rovin webale kuba nti nokooli, Israel's UG, Hilale Muzora, tuyina Shania Pretty, Kafana Gerard, Mbale Abbas, Nabosa, Dorin, Namiyonga Janat, Musumika Asise, tera ne tubuuza ne ku Namutebi Darat, Brian Heavens n'abalala bangi bw'oba ng'oli mupya munnange tukwanirizaako ku mukutu guno NN Newspark Channel fenno tukuwa amawulire ge tuba tufunye ku mutimbagano agakakasiddwa. Likinga leka obubaka bwawo mu comment section ate tuweerabira okunyiga akadeka notification woba omaze okusubscribinga. Tuzeeyo ewa Wataamale Mirundi Junior. Wataamale Mirundi Junior munnange avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga za alien skin. Avuddeyo n'abaako byayogera era munnange waliwo watuuse n'anenya alien skin olw'ekikolwa kye yakola. Katukuwa akatambi kano. One thing njagala aveeyo, that is a fact.
I want him to come out. Kwa alien skin mukwano gwange. Twana mwagaliza komera. Njagala aveyo nenga tuwadde institution ekitiibwa. Amalwaliro tugawe ekitiibwa ekigasaana. Era siga nti alien kye yakola mu ddwaliro kituufu kyo kikyamu. Emirundi 10 tosobola kulumba ddwaliro n'okuba basawo. Ekyo tekiriiyo. That is wrong. Era sana nakuchi masajinga. It is wrong. Ne alien mukatami talimu. Bachali bebe bali alien mukatami talimu. Begambye ko mukatambi mwali nkugambye ekyo kulumba eddwaliro oba ani yakikola kikyamu. I'm not focusing on alien scheme. Whatever attacked that hospital went above the law. Yamenya amateeka. That is a fact. Aba basawo boolaba baba training emyaka 5 years. An illiterate cannot tell a doctor what to do. That's out of law. The dry roll itakatari. You feel that's a market where you can you play about. No, don't be stupid, dear. Facts will remain facts. What they did was wrong. Nena abasawo kye bakola nabo kyali kibi. Obutabulira abantu omuntu afudde. Lwaki tebamutwala mu ddwaliro eddala? Abasawo babayitako. If Zambia is a bad hospital, go to get a kudwaliro eddala. And very many people are complaining about Zambia. About kimanyi ekyo. Please, I have told you, if you think in Zambia is a bad hospital, you can try Mulago. Mumawulira amalala munnange ero ya mabirizi avuddeyo n'atabukira ab'ekibiina kya Nuupu. Agambye nti ab'ekibiina kya Nuupu balina engeri gye bakolamu ebintu etategeerekeka. Alino ku nsonga z'abasibe bano munnange abaavaayo ne bakkiriza nti n'emisango baagikola. Bannabyabufuzi bawana opposition Bakyagulanyi abayita opposition ne Nuupu tebalina miramwa ko bayitambula, tebalina principles, baduma budumi basaatuuka busaatuusi. Kigambo kinene kusatuuka tukimanyi Luganda ye kusatuuka mubala amalaga gaduma talina gyalaga talina style. Omuntu ayimiridde mu kakiiko ka Museveni akekimpatiira osobola kuti yagamba ko tumachirina bwira kwa civilian. Oyina ayimirira mu kakiiko ako n'agamba nti yazze emisango emijweteke n'atakomaawo n'agamba n'okugamba nti emisango egyo nga bwe nagiza Kyagulanyi yakola ki yagintumanga. Nibagamba kumusingisiza naye nga kumusingisa bamaje yesi wamachi si wamaje civilian uli civilian kibanga kukwata muntu wa civilian nomutwala mu kakiiko ka prison akakwasa amateeka aba prison bamusalira omusango Museveni n'amaana ne walize kibalwa mu mapadoninze akati webuuza principal omwaniriza otya ekyabwa anajja n'agamba nti kati nze kuwa ku Kyagulanyi bujulizi yantumanga onanga ngate oyokwasa nkyabanga bwerere. So mubali funa principles baba bakutwakira kuba joining niyo babaga bakireberebe kati oba bekoza bani abekoza Kyagulanyi yekoza mukomeza nayenga wa then iraba munafu mukwemeza omutufu position ebera clear ushegera omuntu agamba agenda kuwa ko bujulizi wamutuma aho kyekivuga aleka tumaniriza otya bobana kwata encha ye message kyosini iri bali abasigade ko bali abana abasigade mukomera bagabo bagumye buyaniza bana abatagumye ensonga kimbadde ngenda kubuuza nti kiki ogamba abakyali mukomera bagume bave ku bintu by'Abakyagulanyi. Waliwo life after busibe okuwola obusibe si endi y'obulamu era bangi bavudde mu makomera babira bubiri okusinga nga bali mu makomera. Ku example ya Segirinya yawona obusibe niye kati ali bubiri okusinga bwe yali muki mukomera. So kibatali ebibagamba tibina makulu because government ejammalegwe era bwe nagwira buli omu ajja kufuuka free. Ensonga no bweziri tugenzeeko ewa mukyala wa Dr. Kizza Besigye avuddeyo munnange n'abeera nga asaba President Yoweri Kaguta Museveni nti munnange wandibadde ng'okkiriza nti mu Uganda mulina okubeeramu abakuwakanya nti mu Uganda mulina okubeeramu aba opposition. Bw'atyo Winnie Byanyima wavuddeyo onaabeera ng'ate ayogera era n'agambye nti bakola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti bbaawe Dr. Kizza Besigye tawozesebwa mu
kooti y'abamaje. Bw'atyo nno bw'avuddeyo n'agamba katukuwa akatambi kano. Waliwo abantu babapanga nti bagende nga bamulimbalimba batuuke ku bwe yatuuke Nairobi bajja n'emmundu zaabwe nga bali mu kisenge kyabwe nga ye tamanyi ng'alowooza byakwogera birala ne bazimusibako. But he can't get justice in a military court. Kooti ey'amagye eyo kooti omukulu w'eggwanga ye mukulu mu magye. Tinsaba nnyo President Museveni akyusemu mu bintu mu nkola ye. Kikulu nti President akkirize nti Kano Besigye oba Bobi Wine oba General Muntu nti abo nabo balina ebirowoozo byabwe tebifaanana n'ebibye. Abannayuganda kakati waliwo abatono abalaba nti bo bali mu kintu n'abalala bangi nnyo abawulira nti gavumenti tebakolera bali excluded. N'abo abasoma ne bafuna ebipapula bingi tebafuna mirimu. Tulina abaana bano batudde kankubuulire omulimu ogwa bwa president ngusobola. Ndabye ebintu bingi, ndi mukazi mukulu, nsomye, ntambudde, ndi ku level nkulu nnyo, naye si kyendiko kati. Naye ebyobukulembeze bwa Uganda bwo buzibu, tujja kwetaaga akalulu akalungi ne tufuna abakulembeze. Obukulembeze si bwa muntu omu. Wetambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel. Subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba. Wonna wosinza okuba nti nomunnange olaba amawulire gaffe twagala okubuuzaako. Oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda, oyinza okuba nga oli bweru w'eggwanga, oli Qatar, oli Dubai, oli Saudi Arabia, oli German, oli UK, oli Canada, oli ludda wa mukwano yonna gy'osinzira okuba nti nomunnange ogamba nti nina okuba nga neekumira ku Newspark channel. Ffenno tukubuuzaako era nga tukugamba nti tukwagala nnyo. Mukama akuwa omukisa mu byonna by'otambuza.